Osofia. Kuleke wano. Wakati unaokumana ndino wadogo besite sewa telebuliza lengo gamandi wenu. Ino. Wabikala kambi kiwayo. Mwana no mukanisi wa pichi. Tawa zino abantu bagoyingewa. Abantu bagoyingewa. Naffe tetumanyi niye bafune gye bagoyinga. Abantu balina gye bagoyinga. Mukadde naawe oli omu. Eno toyitayo. Nono badde bakuseko kamera nyentulewo mwejanja kifana wetu banga nsonzo kaba ni mama bashaka okala nsonzi aha wanatekeli ngano kuganya kwa airport bano kutige gamo nona zemula Sofia in London Bekaza gezo mutwe wao kali kafiri mkaita Sofia in London akitukire London ndomumba wala nande yo Alien luggage eri wasebo buli kimu kiri omu byonna ate nno ewakana wadde ennyumba ne bwejja muno mulimu ufa yange mulimu pike wange nkwacho yona jizi nayo ku mutima nagala kupesa oyo emumbwa yakumundo Osofia. Kuleke wano. Wakati unaokumana ndino wadogo besite sewa telebuliza lengo gamandi wenu. Ino. Wabikala kambi kiwayo. Mwana no mukanisi wa pichi. Tawa zino abantu bagoyingewa. Abantu bagoyingewa. Naffe tetumanyi niye bafune gye bagoyinga. Abantu balina gye bagoyinga. Mukadde naawe oli omu. Eno toyitayo. Nono badde bakuseko kamera nyentulewo mwejanja kifana wetu banga nsonzo kaba ni mama bashaka okala nsonzi aha wanatekeli ngano kuganya kwa airport bano kutige gamo nona zemula Sofia in London bekaza gezo mutwe wao kali kafiri mkaita Sofia in London akitukire London ndomumba wala nande yo Alien luggage eri wasebo buli kimu kiri omu byonna ate nno ewakana wadde ennyumba ne bwejja muno mulimu ufa yange mulimu pike wange
Nkwache yona jizi nayo ku mutima tu. Nkwache yona. Bwe nagala kupesa oye mumbwa. Ya kumundogera.